okola kyamanyi nnyo ggwe atugoberera obutatadde naddala mmwe abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo muri Facebook, Telegram, TikTok, YouTube ssaako n'awalala. Mmwe abasinga era mmwe abatugeramu amaanyi okuba nga tusigala tupushinga ne twongera okuba nga tusala amagezi gonna okubaweereza. So olunaku olwaleero bingi bye nandyogeddeko naye tugenda kuba nga tugenda kusooka kwogera ku nsonga ya omukyala Miriam Matembe abadde yabuzibwawo babadde tamanyikiddwa we watuufu waali oluvannyuma lwe emabega kaawo oluvannyuma lw'abantu abali bakutte emigemera wala okugenda mu maka ge ne bamunoonya nga taliiyo. So okuva olunaku olwo abadde taddangamu kulabika naye olunaku lw'eggulo yalabiseeko mu kkooti e Luzira abantu ne basobola okuba nga bamulabako naddala abo emitima be gibadde gyewanise ab'emikwano n'eŋŋanda n'abo abantu abawulira nga kituufu Miriam Matembe ebigambo byayogera bisigala ku mitima gyabwe. So babadde banakuwavu era nga bennyamivu nga beeraliikirivu okuba nga tebamanyi mayitire ge. Naye oluvannyuma lw'okuba nga yaleeteddwa mu kkooti e Luzira emitima gyakkakanyeeko ate n'abanyumiza ku mbeera gy'abadde ayitamu obulamu obwo bwabaddemu mu kaseera kabadde nga talabika. Obubaka obwo producer tereyoko abantu baffe babe nga babulaba embeera nga bwe yabadde awo Miriam Matembe nga aleeteddwa e Luzira mu kkooti ate n'abantu ne basobola okuba nga bamukubako eriiso. They ask me questions. If examination means asking a question, then they ask me. But this bar, I even closed in that police station. They lifted me. They put me there. They are the ones who so if the medical report it is not there. It's okay. Now the things. Let us see and then we put the things. Be strong and courageous. The Lord is with you. Ndowooza embeera nga bw'ogirabye bwe yabadde bwetyo bwe yabadde olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi nga 3 omukyalo oyo bwe yaleeteddwa ono amanyikiddwa ennyo nga omu ku bantu aboogera ennyo ku nsonga eziruma bannayuganda atera nnyo okwogera ku nsonga ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu naddala eri bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo gye bawangaalira ate era ono nga muntu nnyo ali mu byobufuzi. Kale nno ajjukirwa nnyo nti mu byobufuzi by'eggwanga ayina omukululo, ayina ettaffaali lyagasseeko ku byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kati awo nga tuvuddewo tulaba e South Africa ekyabaddeyo bannansi nga beekalakaasa beekyanga bagamba nti bali mu kuba nga balongoosa ensi yaabwe South Africa nga bagobamu abagwira nga muno eno bagamba nti mulimu n'abo abatalina biwandiiko so nga bano bagamba tebakyabagala mu ggwanga lyabwe bagala balyamuke badde mu nsi zaabwe gye baba batetenkanyiza obulamu ate bazimbe ensi zaabwe so nga bano beekweka mu kifaananyi ekyo. Naye ekyenjawulo kye twalabye weesanga nga mulimu bamagulu meeru nga babayitako buyisa ate ne bagoba baddugavu bannaabwe. So kino kirina engeri kiraga nti oluusi aba South Africa bano balabika beekubiddemu ku sayidi emu nti abazungu tebabafaako nnyo nga abagwira so nga ate abaddugavu bannaabwe babayisaamu nnyo amaaso balaba nga tebagwanidde kubeera mu South Africa so nga ate South Africa eri part of Africa. So we think at least these people would have first
get a chance to sit down, then they think twice before they react or before they act, doing so like to chase away foreigners, because foreigners tulabanga like they have started their businesses within South Africa, and tulowooza okuba nti they have been contributing to the economy of South Africa. So bwe banga babagobye ng'abannansi bwe bagamba nti waliwo abamu abagamba nti ba South Africa balinamu obunafunafu tebaagala kukola. So weesanga nti ne banagoba abantu bano badde bakola emirimu, oli yeetandikiddewo akaduuka, omu South Africa era tajja kusobola kutandikawo kaduuka ngaako. So tusabire bannaffe abo abali mu nsi ezo oba abali mu South Africa okubanga ate bavaayo nga balamu ate ne Katonda bakuume. So bannayuganda olunaku olwaleero operation egenda kuba ng'etandika babe nga babazza ku butaka wano. Enteekateeka nga bwe ziri olunaku olwaleero mulumu bagenda kuba nga bannayuganda baggyibwayo mu South Africa, bagenda kuba batandika okubasombayo nga bebazza wano mu Uganda. So bannaffe abo katubasabire Mukama Katonda abayamba batambuze bulungi nga bazzibwa ku butaka. Gavumenti ensonga zino nayo yasitukiddemu, yesuuliddeyo gwa Naggamba, yasitukiddemu ate okubanga eyamba ku bantu bano okubazza. So embeera nga bw'ogiraba bw'etyo bwe yabadde mu South Africa, bw'etyo embeera bwe yafaananye olunaku lw'eggulo ng'asatu, kuba yabadde ensalessale y'okubanga bagamba tebakyayagala kuddamu kulaba mugwira aba South Africa mu nsi yaabwe. Bingi byengenda okuba nga nkutuusaako. So naye nga sinaba kusiibula, njagala kukubuulira omulimu gw'amawulire guno si mwangu, era singa ofuna omukisa n'obuuzaako ku muntu akola mu mawulire asobola okukubuulira ebizibu ebiri mu mawulire, nti oli asobola okusoma okuva wansi okutuuka waggulu ng'ayagala kubeera munnamawulire, era n'amala okusoma ebitabo n'abifuna, naye okufuna omulimu akole ku mukutu gwonna ogw'amawulire si kyangu. So weesanga nga anoonyezza omulimu ate na bingi ebisoomoozo byasanga ne waba afunye omulimu, mulimu okukwatibwa abagundi abakwasa amateeka ne bamukugira okukwata amawulire oba n'okubeera nga agudde mu bantu ab'effujjo. So ebyo byonna aba bisuubiro bitomera, era bw'osanga omuntu eyeegwanyiza okuyingira mu mawulire tomumalaamu ssuubi, wabula olina kumubuulira ku biki by'alina okugumira. So n'ayingira omulimu guno ng'akimanyi nti byagendamu kulwana nnyo, si bya muzannyo. So ebyo byonna by'ebimu ku bye tuyitamu okulaba nga tulwana tukuleetere amawulire ku lutimbe gaggadde ogalabe. So teweerabira nti subscribinga, tugoberere ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo, muli Facebook, muli YouTube, TikTok, X saako n'emirala. PBS TV Uganda, straight to the world. Nze Brian Pascal Sekitto, muzzukulu wa Benge, abankuumira takuumira mpeera, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.